babiterekamu lwaki tebabona omusango mu kooti bajja okuba ebiwandiiko by'omusajja bagala kudda chairman singa batuuze tebabakudduukirira Kamanya omusajja omukulu omulamba yasayininga osayininga ebiwandiiko bya fojali kamanya polisi yasialazimu
Kaliwa Brian, Naulia Winnie, Kiron Michael, Onyango Ibrahim, Okelo Joseph. Theft, criminal trespass, malicious damage to property, assault, conspiracy. That one is before the magistrate court is worshiping. That is court 3 in this corridor. So when you come on court, it is court 3 now, the court 3. When you come, the next time you just go to the other court that is in the middle. Then you find on the window there is the number court 3. Have you understood? Yeah. The one coming on the 21st of May, again, is the one here in that case. Then this one which is coming up on 19th. This is the one of Namulia Winnie, Jumba Hamani, Sanje Elisa, Chidu Hassan, and Kaiwa Brian for forgery. Everything about forgery thing. Maybe forgery. See you. So this one, uttering false documents and forgery, is before the chief magistrate. Now on the 19th, when you come, you're going to go up here, upstairs, you go in this corridor here. That's where they'll call you from. Just above this building here. When you go up, you come this side, don't go the other side of the judge, come this side, that's where you find. Yimiridde bulungi tutambulira Elinya bampita Willis Mulokozi. Bampita Mulokozi Willis, ndi lawyer wa Mukaras ne organization wa NGO yafuna obuzibu ku muntu ate eyali akora nabo for some time wali bamanyi was part of the organization n'amala n'abeefuulira nga yagala taking over mu mbeera etali ntuufu n'ateekako embeera eyo n'ayagala n'okusibisa bamukarazi abo okubateekako emisango mijweteke naye nga teriyo n'atuuka n'okugenda ne mu URSB bwe bawandiisa companies kukyusa ebiwandiiko kujjawo ebyaliyo nga talina lukusa luva mu mukarazi n'aba directors abalala nayeteekawo nga nayini NGO ate NGO eruddewo ng'ekola emirimu erabikako yamba abantu abawejjere n'ababaana abatalina ekiyamba ninga she wanted to take over that. In fact n'abikola n'emisango ekyali ku registrar
naye poliisi omukazi bwe yareportinga ku poliisi ne interveninga nekola okunoonyereza nesangira ddala nti omukyala n'abantu abalala bamuyambako baforginga signatures za mukazi na other directors abaali bavunanyizibwa ku NGO eyo kati naye emisango eyo eri awo yafujjale kati eyo emisango emu eri ku mukyalo ono Winnie era lwaki bamutadde ku lumandi nga poliisi ekyayongera n'okunoonyereza ne ku bintu ebirala kubanga fayiro zo ziwerako ziri fayiro nga 6 naye zisingira ddala obukulu ziri fayiro 2 fayiro ya forgery ya forging emikono ya mukalazi ne directors abalala aba NGO eno ebeera obusi nayagala kujeediza mu ngeri etali ntuufu. Fayiro endala eri ku asals yahayalinga abantu ba private security guards batuukawo ne bakubakuba abantu basangawo abali bafananizibwa ku NGO eyo kugidukanya ne bakubakuba bubi nga ndowooza mu ngeri yakubatisatiisa nti badduke babiveeko taking over that organization. Nebigendererwa bitanamanya bulungi lwaki omuntu yajja n'asanga ekintu ekitambula ate kweyagala kukyediza mu ngeri eyo ate n'ayagala kwekobaana n'abafandazi abali bagezako kuyambako mukalazi kuddukanya eyo organization ate n'akwatagana nabo n'ayagala kwonoona erinnya lya mukalazi ate n'erungiya kuwali n'akwatagana nabo n'abalaga nti asobola kuddukanya organization eyo ate nga agidukanya nga talina mukalazi ate nga mukalazi yagitandika kati ebintu nebikisobera bwe bityo. Ndowooza that's the reason why mukalazi yatuuka kugenda poliisi kuwaabaayo olaba n'omukyala yatuuka kukyusa ebiwandiiko. Ndowooza with investigations era kati emisango etandise ndowooza bijja kuvaayo at the end of the day kyeyali yagenderera lwaki yakola ebintu ebyo kusanga organization y'omuntu ate noyagala kujeediza ate nga tolina buvunaanyizibwa bwonna bwakugidukanya. Relation eno ebaddewo since 2014 yabeerawo awo nga tebanagiwandiisa bulungi mu butongole nebeera ng'eyamba abaana abo nga kumanyi bibeera ku Ireland babeerawo abaana babeera abo babeera mu fishing mu kuvuba abeerawo abaana bali awo tebalina taata tebalina maama bali abavubi olumu babalekawo muri ku Ireland tumanyi organization yatandika ng'eyamba abo mpola mpola ate n'engeri mwami mukalazi ali mukulembeze ngali LC free chairman kyali kivunaanyizibwako kulaba nti ayamba bano abantu abali mu kitundu kye yali tasobola kubalekerera. Ndowooza kyekimu ekyamugira mu bwongo n'agamba maybe katuwandise kino kyentandisewo kibeere fomo mbeere ng'anyambako abantu ab'engeri eyo. Era later yagiregisteringa with the NGO Bureau abamone certificate erina board erina structures zonna erina n'ebintu ebyeyina ebirabirira abantu abo ab'engeri eyo abali vulnerable abaana abo mu byokusoma ne mu birala kubawa counseling kubawa ebintu byebasobola kulabirako like some livelihood skills. Era bye bintu bibaddewo until 2-3 years when Winnie bwe yagira najja nga nayaze kubeera nekyagattako organization eyo based on her skills ng'agamba ina practical skills ayina obumanyirivu mu kuddukanya organizations ez'ekikanga ekyo naye n'ayagala abeegatteko bakolere wamu ate bw'alaba nga ebintu bitambula bulungi ate n'ayagala kubanga yakikulira ajjemu bano ekyamugera mu bwongo naye ng'omuntu ekyo sobola kumanya era ndowooza through investigations aja maybe kuwa reasons lwaki yatuuka ate abantu yajja kukola nabo ndamala n'abeefuulira tuwandi baddewo ekigendererwa kyonna akomawo ennaku 19 kati olwo files 2 ziri sanction
bwe kugamba ziri files mukaaga ne two of them are sanctioned, so ajja kukomawo ku 19 ku file emu ya forgery n'ennaku 21st of this month on that other file of conspiracy yayikubaanako n'abantu awo nebakuba abantu n'abasindikayo abalimu aba private guards n'abalala kukuba abantu okwonoona ebintu gw'okwonoona ebintu gwe gwa 2 Mulomo. Osobola kuteekawo lisiti. Olw'okuteekawo abakanzu wabula.